Redison TV kwoli bwe bali kubanga okyatugoberera ku makya g'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 mwezi gwa kusatu mwaka 2024 ensoko babuzaako yonna gye musinzira okubanga gye mutulabira mwasuze mutya wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi osinzira okubanga otulabira amawulire mangi gengenda okubanga nkutuusako olunaku olwaleero naye njagala ntandike n'ensonga eya Mathias Mpuuga. Sente ziri kuba ensonga efuuse ensonga, sente zifuuse sente za palamenti. Ejo nakuwadde amawulire genkakasa obulungi nti ogajjukira aga speaker wa palamenti Anita Among okubeera nti waliwo ensonga egenda mu maaso ey'okubeera nti agibwa mu office n'ebirala byonna nabikuwadde bulungi nnyo wemba seerabidde ojjukira obanga ogoberera omukutu guno gwa Redison TV. So kati gwe omupya atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nja kukusaba kkirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade ka notification ejja kuba to missing nsonga yonna. Joel Ssenyonyi leader of opposition yaliko essaawa eno ennyini ayina interviews zaali mu kukola olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okukola press conference ejjo ku parliament ku office ye n'abanga annyonnyola ensonga ezimu yavuddeyo n'ategeeza nti tebamukkiriza kuleeta abakozi bayagala mu office yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Press conference eyo osobola ogijjukira kuba twabaddeko wano live ku mukutu guno ogwa Redison TV n'ebimu ku bigambo bye yayogedde ebyabadde bikanga ebikwata ku leader of opposition former yafuluma amanyiddwa nga Mathias Mpuuga n'ebigambo wayiswa mufumbiro byonna ngenda kubanga mbiko olunaku olwaleero kyolina okukola kiri kimu kwekumira ku channel eno bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate tubeere nga tutambula. Kakati Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero akedde ku radio gye bayita Radio 1. Radio 1 mugimanyi eyo sister ya Radio Kaboozi. Kaboozi ye radio ey'Oluganda then Radio 1 ey'Oluzungu. Ssenyonyi wetwogerera ali ku NBS ali mu kubanga abuuzibwa ebibuuzo ku nsonga ezo neeke yatuula ensonga za Mathias Mpuuga n'ebirala naye njagala nsooke nkuwe ebigambo bino. Interview ebadde mu Luzungu naye njagezaako okugirayo at least ebitonotono byensuubira nti biyinza okubanga abamu tebabifunye bulungi nnyo nange bye nnaaba ntegeddemu byenja okutegeeza. Abadde ku Radio 1 nannyonnyola ensonga babadde bamubuuza nnyo ekibuuzo kino kibadde kitambula nnyo nti abasajja bayinza ababaka abamu bayinza okugenda n'Empuuga blabla ebintu ebityo ekyatuuka ku FDC biyinza otuuka ku NUP n'abagamba ffe ensonga gye tuliko yakunonola ggwanga ensonga gye tuliko ku budde buno yakulwanyisa Nguzi. Tosobola kuŋŋamba nti ffe tulwanyise Nguzi ate abaffe bali enguzi tubale nti olwokuba bwe tunaabagambako bajja kwawulamu ekibiina. Ngenda bikuwa obiwulirize bulungi nnyo nga bw'osubscribinga ate nga bw'ogenda mu comment section teekamu obubaka n'ensonga endala ezifaanana bwe zityo tujje tubeere nga ate tutambuza ensonga eno. Redison TV kwoli sooka obiwulirize. Eddoboozi liyinza okuba liri wansi mukko mutera okuŋŋamba nti eddoboozi liri wansi nja kukusaba oyongeze ku ssimu yo oba ku kompyuta yo kwolabira kwonna ate eddoboozi libeere nga livaayo bulungi nnyo. Joel Ssenyonyi bw'ati bw'agambye. But yeah, it's now being handled by NEC, and the acting president did write to him. I don't know if he has responded, but we'll wait and see. Again, are you concerned about what this is likely to do to your political party? What can it do ahead of the 2026? What can it do? Because you see, we are saying we have seen what has happened in other political parties. We are seeing factions, and we are hearing people who are speaking from Masaka, where Honorable Mpuuga comes from. Have you heard about all the people who are saying in Masaka? I was in Masaka yesterday. You can't touch their home. Of course, you were in Masaka guarded, so I was where the people are. But that's not important, really. Hey, what was meant to happen to me? No, I'm just giving an example. I'm not saying that something was. Because you're saying you're in Masaka, but nobody could touch you. Hey, what was meant to happen? Anyway, but the important thing, Kenneth, you know, certain hard decisions have got to be taken, and that's what leadership calls for. Okay, if this means losing some members, it's okay. What's wrong with doing the right thing if it has consequences? What's wrong with that? Because then people who are doing the wrong thing is because, you know, or those who don't care about doing the right thing, the ramifications on the other end. Yeah. So if there are consequences for doing the right thing, that's okay. If we are going to lose some members because of taking action against financial impropriety, that's okay. Actually, if it means losing people who do not think there is a problem with abuse of office and you know, financial impropriety and so on, there is no problem. We shall say goodbye to that category, so that will remain with those who take these matters seriously. You'd rather be few, but who are serious about certain things. We are not perfect. I'm seated here and I'm not saying I'm a perfect man, yeah? But we must aspire
to do the right thing on a daily basis. And like you So said, we are aspiring to do the right thing. Mm. If it comes with consequences, whatever those are. But from, you know, the sampling we have done, people are happy that we are pushing back and speaking out and saying this is wrong regardless of who it is. But even if we do lose some, it's okay. And I'm speaking now as a spokesperson of NUP. We don't have a problem. Yes, ebyo bye bigambo bya leader of opposition aliko Joel Ssenyonyi abadde ku radio gye bayita Radio 1. Abadde annyonnyola ensonga eyo, abadde amubuuza ebibuuzo. Manyi ennaku zino balina ebibuuzo bye babuuza, abyenjagala weegendereza ennyo gwe awuliriza ensonga zino. Ebibuuzo ebimu babibuuza ndowooza nga balina kye batagetinze. Kati badde babuuza Joel Ssenyonyi wagenze e Masaka, abantu b'e Masaka ne batakwata nako. Era Joel Ssenyonyi amugambye ki ekyabadde kigenda okubaawo, nti abantu b'e Masaka Mathias Mpuuga gy'ava ate mwamugamba mbu yali Nguzi ate sima biki ate n'ogenda e Masaka ate bw'oyinza otuuka e Masaka abantu ne bakkubirayo. Joel Ssenyonyi n'amugamba byamugambye ntoso biwulidde bulungi nnyo, eddoboozi linzo bali badde wansi naye nkakasa owuliddemu, at least bw'oba oyongeza osobola okuba nga obiwulidde. Kakati bwetyo tugenda otambula olunaku olwaleero, nkugambye bwe twogerera nga ali ku NBS TV ayinera programu gy'aliko, era bw'anaavaayo byonna tugenda bisunsula. Tusobodde kuwa live eyo, tubadde tulina okuba nga tukuwa live eyo naye olw'ensonga ezitali zimu eza copyright n'ebirala tetusobodde kubeera nga tukola live eyo, naye byonna ebigenda ovaayo speech ya Ssenyonyi n'ebigambo bya Ayongedde ku programu eyo ogenda kubanga obifuna. Gwe kyolina okukola kiri kimu kwekumira wano ku Red Zone TV, ensonga zonna naawe zibeere nga zikutuukako mangu. Ojja kuba tomisinga nsonga yonna kasita oba nga otambula naffe. Gwe omupya atanaba kubanga osubscribinga, nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno okwate ne kade aka notification, ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Ensonga ya Mathias Mpuuga efuuse ensonga abantu batandise ogikozesa mu nsonga ezitali zimu, batandise ogikozesa mu bigambo ebyenjawulo. Naye leader of opposition ate nga spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform, omulimu gwakoze okwanukula ensonga eno munene nnyo, era nkakasanga omulimu gutambula naawe osobola okuba nga ogulaba. Ate mu ngeri y'emu ne deputy we Alex Waiswa Mufumbiro, era ngenda kubanga nkuleetera ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro oluva wano mu ddakiika si nnyingi nnyo, ndowooza mu ssaawa ng'emu okuva kati ndi mugattagatta. Yabadde ku Baba TV n'abaako ebigambo byayogera Alex Waiswa Mufumbiro nga nnyonnyola ku nsonga eya Mathias Mpuuga ono. Obadde okimanyi nti mbu okusinziira ku Waiswa Mufumbiro, Mpuuga mbu ye yasibanga Ssegirinya. Mathias Mpuuga mbu ye yasibanga Ssegirinya. Mbwera okugamba nti Ssegirinya y'omu ku baatema ebijambi e Masaka n'ebisigadde, ebyo byonna bigambo bya deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Ngenda bikuleetera oluva wano gwe kasita oba nga osubscribinze, ogenda kuba ate tomisinga programu eyo. Ngenda gikola nayo mu bbanga siddene Alex Waiswa Mufumbiro ebigambo bye yatugambye, ngenda bikuleetera naye yennyini omwewulirireko otegeere bwino okuteesa okwaliwo wakati wa Mathias Mpuuga ne Museveni. Oba mujjukira abantu bwe bagamba bulijjo bawolereza abantu ba NUP naye nga Mpuuga talinnyayo, kivudde ku ki? Okubanga kati yazze mu kooti. Ebyo byonna ogenda kubanga obiwulira. Bwetyo bwe tutandise olunaku olwaleero, naye nga sinavaawo njagala nkujjukize gwe ayagala okubanga tukuzimbira Baba Victory Construction Solutions bajja kubanga bakwasaganyiza ensonga z'okuzimba ebizimbe byo. Oyagala kukubira pulaani, oyagala kuzimbira binaabiro oba toilets, oyagala nzigi ze bayita eza PVC doors ne frames zaazo, oyagala kukola finishing y'ekizimbe kyo nga kinawe kyakoma, ennamba z'essimu zeezo zolaba wansi awo zojja okukubako ensonga ebeere ng'etambulira ddala bulungi nnyo. Weebale kubanga okyali ku Red Zone TV, ensonga zonna ngenda kubanga nzikuwa. Bwetyo bwe tutandise olunaku olwaleero, njagala tuwuliziganya ate mu updates eziddako.